Ane naguzo obubwabwange bubiri Julius ne Magala gwe Julius no ono ye Magala ono ye Julius bwe bubwabwange bubiri kino kye Magala ne ki Julius mje Magala kas Magala jangu boza kubatuliriza abafu bati Julius itawana kas Julius Magala Bachi Magala gwe. No, Magala ne Julius. Bwe uno bwa ubiri bwenguze. Magala ne Julius. Bwe bwange bubiri. Nenda bizzamu amagezi bobwa mmwe. Magala Julius. Mubuze kubalabi baffe. Jangu anobuze kubalabi. Kos. Ekyo Julius tekina magezi. Obamanyi n'abasawo abaana bagenda kuba successful but okukimanti ovuka bagenda namugoba nguni yettaka because of ministry ali ministry ya nekundira omusajja bamwita Minista Mayanja gwe toyinza kulaba ng'olimu okola mu ttaka ng'okola ebintu byogera byonna so tali presenting a government tasobola omuntu kikayinza kuba mukozi wa government amutelinga kugambye obuvubuka oyo mulaba tugenda kuddamu omulaba nga yagwa eddalu tamale mirundi agenda gwa eddalu junior tomulaba nga yagwa eddalu ate agenda digwira ddala akalimu ka minister of land kagenda kugambye bagenda mugoba teeka waabiri muganda nga kimbowa teeka wameka ebintu byakola byonna tebipresentinga muntu akola mu ttaka akola mu government ate no government ogiyita mmere nakalimu akalandiza ayinza okuba nga yakafuna lwa taata we si ayinza bwe kiri omwana oyo okufuna ettaka okola mu ttaka yali taata we yako n'abaana bona basomye era bwe beefula musime planned kid tebadde planned kid because tamale mirundi afudde nga alinga embwa afudde bega ekyo tukisazaamu abadde musimu balutata luseke abadde mukubi wa luseke yes abo abaana basomedde kwegayirira gavumenti mutuyambe yamba abaana bano era tasowe mumuli ngagamba nze ni planned mulekwa planned kid oba amabogo gakyaliko mangi anti amabogo gamuwaga kitufu gogo bagamuwadde yamuse because creating oyina ndowooza naawe egamba nti abalabe bataata be bayinza okuba bebalabe be abalabe bataata oba waliwo abantu abayinza okukozesa kigambo kyoyogedde kituufu abalabe tamale birungi beyaleka bebalabe bange bajjuni and by the way ate naye nakreating ababe bakyo kitegeeza ati ali wakati ali mukati oyo omwana agenda kufa kino kankyogere junior tamale junior sano yita senior agenda kufa olw'ensonga abalabe bakreatinze bangi one ne taata bwe yakreatinga baki boza kyogamba tamale mwinde bwe yafa abalabe bebaka toba nti abamu bandomwa naye era waliwo abaserebe because oyo omusajja omulaba tamale omanyi oluzungu talina kyayina naye tamale mirundi abadde wa NRM nga mazima nga kyakola osobola okikola okiraba oba kiwuliriza nga ne opposition otegera kye bayita tamale mirundi olaba adde akola katemba nebala byonna naye ngaayogera ebintu esooka nga ali informed abadde informed oyo omwana ali informed ayogera bwogezi erinnya lyalina si lya taata we yakoze eki nze tamale junior talina kyaŋŋamba because mulalu tategera talina mulalu kagambe mugwi wa ddalu kategeera gweomusajja talina okujja yene yefulanga abakazi abalina okulowanya sibalina nnyashi omusajja omukulu myaka 3 kamulira naawe omusajja talina magezi oba tagiweza omwana junior wanabanga akyali olunyiizi ate agenda kufa yenyini ate akimanyi oyo mwana agenda kufa because abalabe wane buli wokreatinga abalaba bangi tomanyi agenda kutta neri atawe yakyogera yagamba nti yatuuka ekiseera nga akreatinza abalabe bangi n'agamba nti kati mutofa abantu basimanyi bava mu side ki otuukawo nga tomanyi oyo omwana akreatinza abalabe bangi bannabyabufuzi abayimbi abali
kwebamusiza nkwebaziza emirimu gy'osobodde okubanga okola mukwano gwaffe atugobera nagyo sinzira webale nnyo webalire ddala andi ne Ssematimba mukwano gwaffe gwe tuze nate tutube nga tumenya nsonga nyingi nnyo sooka obuze ku bantu oba olina omugole oba olina omukazi omupya naye sensinga we tulabira ku basajja naye ate abantu bakimanyi Ssematimba bwete wembeera abeera simaata nyambalaga bwenja kugamba ki yebale bagamba ki mwe tuli mpolampola basaba ne banyonyongera okubabuuzaako abaali ku updates nyongera okubagamba nti akagundi ako akadde ako bakaita kade musubscribing kandi mweyongera okubawagira kuba because bwewongera okukona kadde ako ate naffe munange temubakongeje mutukola kijja mukirusa nyo okubuuzako abali e Canada Rebecca nkubuuzaako e Canada nkwagala nnyo mwana wa maama ogamba otya wangambye nonga Ssematimba bw'otuuka e Canada ngenda kukulabirira bula buli kimu kyonna era bayita Canada no e Canada mukyalo gwe bayita Rebecca ate naakwagala yaŋŋambye naye omusajja omwagala nnyo kimbowa njagala mu ngeri ki nanga mwagala nnyo nangamba akola ebintu asesula ensonga ezikola ki ezirimu amaanyi yagenda okulabira ng'ogenze yagenda okulabira Rebecca n'omukwano olina okugenda n'akadomola osooka okunyokanika omugongo n'ogenda ng'onywedde kale ye Ssematimba tuli wano ne kati kwata wano otunule eno abafu mwanyinaffe ali wali Feibe Nasolo omuyimbi w'eggwanga Feibe Nasolo ali wali kubadde entubwagiina ekyo no kyanyinaze ekyange era malanga bali e Bulaaya Feibe mujje ku lujja aliwa naali awo kati alina okugjako kati alina okugjako onzise agenda kunzita naye nga njogera okutundako abantu mwena mwena abatulaba tumirako omukyala bamuyita Babura tumiddeko nnyo webera kubeerako mukutu webera kubeerako ali awo ku MB yakyasiza okufumba emmere ennungi Babura MB abeerawo mpolampola bibyo bagamba ki abantu boku MB hotel nnungi nnyo esangibwa bayitawo Endege Bongole tuli wano mu Ndege Bongole MB hotel erina sawuna tuukayo kati abave Kampala oba kale bava Namasuba actually Namasuba ojja gundi gye bayita Zanta noyambuka nomala ka chorus notandika ku oba gwe bayita right MB hotel obusanga weeri balina buli kimu services nnungi balina services nnungi tulina abakyala abakola massage omulungi nga tulina omukyala bamuyita Cafe masaji gwakola si bwa malaaya zino busipa bwendaba mu kibuga bagamba masaji va ku masaji wa bugingo gwe yakola nga obugingo gwenda kugimiza obugingo wa masaji wa bugingo mujjuka nene busipa obusinga mu kibuga wano bateekako ekipande nti tufalinga masaji ogenda okutuuka munda nga bamalaaya bali omuwala osasudde ssente bakunyigenyige ate akunyige watanyigirwa ogenda banga ovudde kudda ku mulamwa gwa masaji nga kirala nnyo oyongeramu kasente tugire tuti kiri kiti ekya MB walungi baana balungi bakola ebintu ebingi tulina Cafe akola massage obadde ogaga yanyiga anyiga ngamba anyiga badonanga nyiga yakunyiga yes talina tabu nti ayinza okubuuza nga oyagala hard massage oba oyagala soft massage by the way bino akola ne body to body sibimanyi nze manyi bangamba naye type ya massage sigimanyi nze massage gwe manyi angamba akola hard ne soft nadawe bangamba nkooye Cafe nangamba kankunyige hadi nagamba nti okooye nnyo bade tuline manyi naffe wano Feibe Nasolo waali omuyimbi w'eggwanga tuli naye wano oba naabuzako okuba nteddakaawo endumba yeeyo ekyali twende ku sawuna wano ku MB sawuna batekosambekeeno batandika sawuna bagikuma ssaawa 6 omulenzi yaŋŋambye bagikuma ssaawa 6 ogw'emisana obuyite gwa misana
ya wera ziba bisana bazikiza meka je bakoyera kati ne yawana ekezi yatuyinza okubanga ajuga balina abantu bava ku safari oli nayingira ku sawa 5 ez'ekiro nga yakatuuka bwati nga ava kuvuga safari najja abasumba bona bajja wano balinawo ebisulo ya ebisulo ebiri ate nga birungi yes ate nga okay tubabuuzaako bannaffe aba MBOT bajja Bongole zone okay tutandikire ku mutabani wa Tamale Mirungi afuuse ekizibu olwali okuziika taata we ennaku bbiri ayindoza sinabbiri olwali okumuziika n'agumala sosomediya n'ataaja kyenasembye okulaba kyakoze ekyatuneziza kyokapa yaguze embwa emu n'agituuma Julius endala n'agituuma Magala muzeeyo Magala ne Ssabazongo baakolayo entabyawo nga bamugulira mu ngeri y'okwetandika gwagenda okutandisa obulamu n'abatandikako obutumu naye kyakola kituufu omuntu eyasooka obubuli yali Frank yali actually teyalina Frank yali mwannyina batuddukira mu kuziika omuwala omu nga bamulekwa bakutta akazinda omuwala yakola statement n'agamba nti mubadde mulina ku social media nga family twabawa abantu babiri twabawa omugenzi ono nono Mirungi Junior n'agamba mulibadde musigala nga mulumba omulambo oba Mirungi Junior wabula naye tuli mu byammwe anayongerako nagamba nti wabula naye bw'anaatuula wansi nadda ku drawing board kitegeeza nti byakolanga nabo abafamile tebakola ki tebabyagala bw'anaatuula wansi nadda ku drawing board omwana nga yakyogera ku lumbe so ne Gashumba n'ayongereza okwo mu speech ye n'abalala basinga boogera era n'ayogera Gashumba yagamba ekigambo abasinga tebakitegeera Gashumba yamugamba wenyenyini mukufiirwa actually amugamba namugamba nti munange mani taata wakoze eki abadde akudifendi naye essabo zino okoze eki ate kyali ayogera tebakitegeera and by the way ne Junior takikola ki teyakitegeera Junior omulaba ate ye mwana agenda kufa kankiddemu ogwokubiri Junior agenda kufa Mirungi Junior takyeyita Junior yeyitani ate yagambe sini yakoze eki kubanga kankugamba ekigambo kino tufiiriddwako abantu tuyinza kuba nga ofiiriddwa taatawo naddala nga obadde omwagala omuntu yena nga ofiiriddwa osobola kufuna guts ezijja mu kamera programa zino oyinza okujja okwebaza abantu ababeerawo abakubeererawo ekyo kisoboka naye ate si okujja okukola damage okitegeera ekyokunateeka okulaga nga bw'alaga nti acelebratinga bw'anywa simanyi anywa kibi naibena n'ebirala byonna byakola Landi Mulekwa nateeka okuyita Landi Mulekwa naye kino kankikugambe tuyinza kubanga omuntu afudde kimba wala ofiirako omuntu bw'oyagala ddala mazima obwobanga wafiira ku muntu gw'oyagala oyinza okufuna osanya n'okusanyala nze ndi mu art nafiirwa maama wange Feibe Naso asooka okuntegera ola Feibe Naso twali naye enakigala twambala ndoza zali kusoba nga 2 nafiirwa maama wange actually weeks 2 nenva nayo ndi mu art wulira ebigambo bino nemala nontwala emyezi eminadembeka nga sinadda ki mu bwongo sinadda ngulu kubanga nafuna omuntu gwe nali nkola ki gwe nali njagala naye gwe omuntu yakafa gwe nejja mu kamera banange nabo bayagala content okiba nti Junior oyo omuvubuka oyo emmere yandibadde amaze emyezi 2 nadda bandigambe bambi nekyandiyogedde kyonna nkyona bandigambe omusajja akoze ekyo oyo omusajja ali akagenda bw'ati teyakomye ku ekyo n'atandika okulumba bamaama oba bakyala baani bakitaawe oyo omukyalo oyo omusumba abanage musoma mama Malayika yes mama Malayika namwita bubi nsimanyi bikibi kyenataka omuyita nsimadamu nsima nebirala byonna naye amazima tananira abakyala beyayagala kati bako betumanyi bikoze bangi kino kankikugambe
bangi be yayagala ng'ojjeko be tukola ki abamanyikiddwa abamanyikiddwa oba abavudde era mutabani wa Tamale Mulonde gwe bayita yani omukulu John yagamba tulina ne bamaama bawe betukola ki naye nga batukola ki abamu bafumbo ewalala nga tebajja kujja mu kamera oli omuntu eyategeera yasomako n'ategeera era newunya school fees ezayononebwako oyo omuvubuka zaali za gavumenti ekirungi era yeyita Brandi Mulekwa sime Brandi Kid ovuga si Brandi Kid kiki struggling Mulekwa mu luzungu kiri nuisance Mulekwa bakiyita batya nuisance Mulekwa webale nuisance Mulekwa ovuga tategeera talina Mulekwa afuuse ekitagasa kino olwalina ebyakola abantu kino kakikugamba olwaleero omanyi olwo otuuka n'ogamba nti maybe nkola ebintu abanatu b'ensi bagamba and by the way omuvubuka oyo mulaba yafuuse nuisance bwotandika okulumba abantu abakulu Isima yafa olakusesi omuzeeyi yedi yakola byonna bye yakola yalumba abantu bangi yakuletinga abalabe baki bangi nate teyatuuka ku kyani ku kyajjoni oyo omwana golaba muto naye agenda kufa maama gwekimanyi Sergeant Junior n'afa tulina gwoga nti ono yamuse because acreatinze abaki olina ndowooza naawe egamba nti abalabe ba taata be bayinza okuba bebalabe be abalabe ba taata oba waliwo abantu abayinza okukozesa advantage eyo kigambo ky'oyogedde kituufu abalabe Tamale Mulonde be yaleka be balabe bangi bajjuni and by the way ate naye n'acreating abaki ababe bakye kitegeeze ati ali wakati ali mukati oyo omwana agenda kufa kino kankyongere Junior Tamale Junior sano yita senior agenda kufa olw'ensonga abalabe bacreatinze bangi one ne taata be yakuletinga baki boza kyogamba Tamale Mulonde bwe yafa abalabe bebaka toba nti abamu bandumwa naye era waliwo abaserebule because oyo omusajja omulaba Tamale Mulonde oyo yafa omugenzi bangi be yalumya ekyo tukeze tukole ki ekyo kkiriza ogaane yalumya abantu bangi kwekyogamba abaseeka busirisi yadde afudde mune bagamba tubivuddeko oyo wulira wa bulijjo omuntu asobola okuleeta revenge n'agikola ku baana bo bwenga watugeze oba wafa oba olina kyewamukola babikolera ddala revenge olina jja n'agamba nti omusajja ono yannumya Tamale Mulonde abantu bangi beyalumya abo ne bava ne ku mirimu abamu ne famire zaabwe n'aleka nga zikaaba kiyinza okole ogaane nga zikaaba ne basigala nga balina obulumi ne bagamba maybe tulifuna ate Katonda n'abayamba ne bafuna omuvubuka oyo n'akola ki n'avaayo mu limelight kati bagamba ono omulaba osasuzekona ate n'obusiru bwe n'akwata abalabe bataata we n'ateeko naye nga abakola ki abataakinga nakuletinga n'abalaba baki ababe oyo omwana nkubuuza ekibuuzo waali kino kankikugambe ekigambo kino bw'ofiirwa taata bw'ofiirwa maama tosigala kyeki nze nayina abantu abalinga banjaga nga tata wange tannafa nga batulaga batuwagala bwe yafa ne beefuula abamu bali tata wange yaliwa NRM yali akulya NRM ekajjansi ne boogenda ekajjansi tata wange yali akulya NRM that's why nze kino kankyogera mu kamera sagala NRM obusungu ate awo wabujjanga NRM yali mu nnyumba ewammwe yes tata wange yali akulya NRM ekajjansi musajja w'amaanyi Salongo Joshua teri atamumanyi ekajjansi si kajjansi yoka n'entebe yonna because yali akulya ani NRM ng'ayagala Museveni nga bw'okiwa nga ne Museveni amanyi taata wange nkugamba ebigambo bino nenkyawa NRM n'olwaleero sigyagala nkyogera mu kamera era kimanyi aba NRM bagenda kunyiiga oba munyiiga munyiige nkyogera mazima nze taata wange yanondesa nga n'emyaka 16
walonda tonatuusa nalonda sinatuusa osobola okulonda Museveni nsobola okulonda Museveni because yali ayagala nnyo Museveni tata we yali ayagala Museveni nga bw'okiwulira kino nkyogera ku record abe Kajjansi mukimanyi Kajjansi wali mukimanyi kiri ku record so mu mbeera eyo tamala emirundi Junior naye asobola okusikira ebya kitaawe kati ndi mukujjayo kiri kyekugamba nti wanagenda okulaba nga bwe tata wange bwe yafa NRM terina kyeyamuyamba NRM kyeyamuyamba yamuwa akagaali nga tata wange ali mukozi nga yali mugagga tata wange yes ka bicycle kali ka NRM akaguni akayero webale ate nako ne kafa n'okufa ne ku myaka gye yakolera ki nanguyina tata wange yakolera NRM ebbaga lyonna tata wange kinene kyo kye bamukolera bamuwa akagaali kakaguni ka yero akagaali bakasomesa n'amazzi emirundi yetaano ne kafa kali kakolako mobilization mwe mukasomesa amazzi naye nga ku myaka gye yakolera NRM bwe n'omuwa akagaali nze kugambe tata wange yanondesanga ffenna abaana ewaka tata waffe yatulondesanga tulina emyaka 16 abamu 15 nga tulondesanga tugamba mulonde Museveni. That's why kino kankyogere ku kamera saagala Museveni saagala NRM kati Tamale Junior kakiddemu kyogere wabanyiga banyingi saagala Museveni saagala NRM n'obusuugu bwange kati Tamale Junior kati Tamale Junior ebintu byakola bino abyegendereze taata wange alina emikwano mingi nnyo omuli abagagga ab'amaanyi taata wange bwe yafa tebaddamu kutunoonya waliwo bano abeeyama mu maziika katuwerere abantu beeyama ne baŋŋamba n'okuŋŋamba nze golaba ndi munnamawulire oba ndi mu art era n'abantu besobola kugenda mu kamera abeeyama nebagamba sematimba nti taata ngejjakote NRM ate abantu ninamu n'abamu abali mu NRM abanene mwe muli ne Rosemary Seninde abasuubiza kamwogere Rosemary Seninde yagamba bagenda kunnyamba buli kimu kyonna yannyamba Rosemary Seninde yaliwo mu kuziika ng'ate balinga ne taata nga bamukwano Rosemary Seninde yannyamba kati wulira Rosemary Seninde omutegedde owakiso MP taata wange yakola buli kimu kyonna kyonna Rosemary Seninde okuba kyali yannyamba kino kankyegamba Junior taata wo kaafudde bonna badde bakusuulira n'ebirala byonna togenda kuddamu balabako waliwo Mzee Magala NSM yakoze n'agamba nti waliwo abantu ababadde bakutya olwa taatawo si batu bagikoze naye bikyabadde ategeeza naye kakati yakusiba kuswalira lwa taatawo nga waali naye ke yavuddewo bagenda kulumba direct naawe okanya n'ekyo nkikanya nakyo lwansonga taata wange nga tanafa nze polisi y'e Kajjansi ogiraba nga nabogezaako ompaabi tosobola kunkwatako andi polisi y'e Kajjansi taata wange yali ako nga nkasaba gamba nti nze sematimba nga toyinza kunkwatako baganda baffe nga tosobola tukwatako e Kajjansi taata bwe yafa kati otukwatako era bakusibira ddala bulungi nnyo naye nga luli nga tanafa nga gwe bakuyitaani Ntebe roodi okwata kusema nze ngwizo nemaŋŋaza zizza omusango tosobola kukola ki abalabe wuliriza ebigambo bye omuntu na bw'afa kaddamu emirundi omulaba Junior bakiyita kwekonsolinga alinga yeegumyabugya webali mu Luganda consolation yekonsolinga mu Luganda bakiyita yeegumya bwegumya kino kakikugamba olwaleero yezzaamu essuubi bonna babadde alowooza nga badde bahamu badde bamwagala bonna yes babadde bamwagala lwani lwa taata we taata we abadde bameka baalese so kitegeeza ono omwana akyasobola okufuna obuzibu okuddamu okuakisesinga abantu abo saakyasobola agenda natuuka ekiseera basale bayogerera n'ebirala byonna abadde ayita ako hama amugamba muganda wange simanyi biki biko okitegeera ngomuntu atakitegeera ayinza okulowooza nti muganda wa hamu omulaba abadde ayagala omuvubuka oyo lwani lwa taata we yakwata n'amaduuka n'abateekeko mukusekeredde nnyo tatyo abadde agamba n'ogamba kasuku taata yakundekera bwe twali ekisubi
bichire bila twande ne Kasuku alaga nti ayagala Junior oyo ate amagalo ataatawo Kasuku agenda kuleka omuvubuko yekateka Kasuku agenda mukola kigwata agenda kuliisa mmere kunaaza napana katambike ndabe Kasuku abadde Zubeda n'agamba muleka ogubandekera nnemi kati omuvubuka atoyo omuvubuka omulaba atoyo omuvubuka omulaba tamane munali n'abaana be baloya n'abali mu parliament obamanyi n'abasawo abaana bagenda kuba successful baloko kimanti ovubuka bagenda namugoba miguni y'ettaka because of ministry ali ministry ya yes ne gundi n'omusajja bamwita Mayanja Minisa Mayanja gwe toyinza kulaba ng'olimu okola mu ttaka ng'olikola ebintu byogera byonna so tali presenting a government tasobola omuntu kika kigenza kuba mukozi wa government I'm telling you kugambe omuvubuka oyo mulaba tugenda kuddamu omulaba nga yagwa eddalu tamale emirundi agenda gwa eddalu Junior toba tumulaba nga yagwa eddalu ate agenda digwira ddala akalimu ka minister of land kagenda kugambe bagenda mugoba teeka waabiri muganda nga Kimbowa teeka wameka ebintu byakola byonna tebipresentinga muntu akola mu ttaka akola mu government ate no government ogiyita mmere n'akalimu aka akalandiza ayinza okuba nga yakafuna lwa taata we si ayinza bwe kiri omwana oyo okufuna ettaka okola mu ttaka yali taata we yakola n'abaana bona bona basomye era bwe beefula musime planned kid tebadde planned kid because tamane mirundi afudde nga alinga embwa afudde bega ekyo tukisazaamu abadde musimu balutata Luseke abadde mukubi wa Luseke yes abo abaana basomedde kwegayirira gavumenti mutuyambe yamba abaana bano era tasowe mumuli ngagamba nze ni planned kid mulekwa planned kid oba amabugo gakyaliko maanyi anti amabugo gamuwaga kino gugo bagamuwadde because tamane mirundi abadde n'abantu bangi era tasowe abadde omulaba nga yeebasa Don't say that or don't say that webali kino bamuwadde amabugo because gundi egamba yafunye milioni kikulu actually agenda mu bibiri ez'amabugo naye kuva ku muntu kubanga yakagera bati nagula ne moroka amoroka yali agina tomuwayiriza yalina emoroka ye nga mpya jukira bwe bamugambira nti alidde sente za taata we ng'ali mu ddwaliro bwe yabeera ekibiina agula emoroka empya tamale siniya n'avaayo n'akalifayinga n'agamba maana nabba ku sente zange sente ze yafuna nga taata wali mu ddwaliro ozimanyi yaganza ogere kozi emoroka yagigula obadde kinkugambye mu bulwadde mwe yafuna buli kimu kyonna n'agula emoroka empya taata we mu kufa ne mu kuba nga akyali mu ddwaliro Junior bino bagamba awali omukatokola ki babula muliro Junior sente ze yabba yagenda ng'agamba abantu nga taata wali wali ekisumi amasente ze yafuna kati vanne ku ezo ze yafuna nga afiiriddwa era Junior sente aziyina zezimuwaga kyekimusa pulandi mulekwa eriyo ekintu kibayita pulandi mulekwa mu nsi muno nga kibayita mulekwa oba kibayita okuvibwako muzeeyiwo oba omuzadde kitegeeza kuvibwako bintu kubuzayo ekibuuzo baana yeeta pulandi king bagagga bameka abamanyi b'omanyi abafudde abaana ne bavayo ne bagamba ngambayo abaana ba BMK nain African abaki bavuddeyo ne bagamba ndi pulandi zyani ndagaayo omwana ng'ogyeko ekyo nzate balina kuleeta mulayini ddala nti waliwo abasajja abafudde mu nsi wano nga balina esente era nga balese obulamu obweyagaza eri abantu naye wayitawo ebbanga oba emyaka tuddamu okulaba abaana b'abantu abo nga n'abamu batuuse n'okulya kasasi ojja twaleza okulabirako abaana babaaliko abakulembeze wano badde ndaba abaana ba Amini banoonya bunoonyi bunyambi nalabako mukyala wa Amini ng'anoonya bunoonya bunyambi nalabyeko abaana ba Sebana Kizito abazzukulu babagoba mu nnyumba nalabyeko ogambe yako baana abazimu bategedde bali mu mbeera Febe Nasoro ajaba bali mu mbeera mbi Febe Nasoro y'omu kubakwatagana n'ezzimu ne Kasewo nkugambye Febe Nasoro mwanyinaze wange n'abazimu baata bensi yabagabana nojja ku Febe Nasoro kati mwekyo tamala emirundi si ye mugagga ennyo abadde nti alina amafakitole amakolero ebiki katayina
kubawa afudde nga tasobola na kuteeka mafuta mu mmotoka ye. Kasawa na busabinga n'ekyokunywa abadde anywa zimanyi zigundi omwenge nga bawana muwe. Kati go osinzira ku kyokuba nti gwe ate mu brand key manyi brand key nga talina kintu kyalese mogenda kutula nti era kino kankyogere mwena bandaba Junior talina moral authority okweyita brand key. Awo mwekyo tumuyite batya struggling mulekwa. Yes, Junior talina moral authority okweyita brand key because ne maama we ate otaka kukunyumiza maama we. Awo tujja ekintu kyokuma muzeyi Magala nga Magala ne kyakuyisiza kitya nawulidde obusungu era ensi nyivu. Magala omatavumangako bantu. Magala ayogera ebintu bye tugize tugaane. Ye musajja mukulu naye ate ayina obuki. Zomu ku bannamawulire abasooka okuleeta Magala ku kujjukira nakola interview nagikolera actually gwe waleta Magala notaleka okubanga okola naye ewe bayitayo bunyaaka sangi baluweere eyo nakkirira eyo wansi mu ndeekasana gye namusanga kati abantu banyonyole ku Magala nentuka Magala nga maka g'amaanyi ayinamu amakambye manene alinawo omuzigo avuga kawundongo eryawo mu lujja musajja w'amaanyi yaye entaanaaze mu lujja yasimbawo entaanaaze wagenda okuziikibwa n'abaana be ekirimu emboozi yaffe ennungi nnyo okuva olwo bannamawulire ne bajja nga batandika omuwozinga naye Magala abantu ne bamwagala. Magala n'apiikira nalaba abantu nga bayayaana nalabako Farida Nakaziwe ng'asanze Magala. Mama Fiina yasanga Magala n'ayayaana nedabako ali omukyala atunda fanicha wali ebbanda ate gwe sikuwakanye kuba gwe ne Magala nkumanyi ne Magala oyo mwana okuvaayo nawe mulabe omuntu nga Magala talina mu famire y'omuntu yenkana Magala myaka. Kino kankikugamba olwaleero and by the Toronto abadde yasamanyi bwe yanumbye Magala kale yaffe yayinza tatalina kyagamba bantu kakiddemu buku Junior okwatakinga Magala because nalabye nga akwata n'embwa emu ng'agiyita Magala omusajja gwagamba amumanyi omusajja gwagamba amutegera bulungi maybe Junior tamanyi Magala. Junior olabika Junior tomanyi gwe bayita Magala kyaka ajja amubuulire anedda kyetaaga gwenyininyino tolinde Magala sorry ne Junior omunye gwe bayita ani Magala wayogerako amutegera Magala ani bwe yali ataakinze twogera amazima Magala talumba akola bintu bye ekyo sola kimwe nti alumba gundi bagundi ani bwe yali ataakinze Magala oyo musajja ayogera ebintu ate amazima nga byayogera nawe bikola ki obiraba musajja mukulu n'entalo zalwanye nnyingi ne bwe kimu kyakoze ekyakirabye gwevayo gw'omwana actually aba muzzukulu wa Magala musajja mukulu gwevayo otandika okumanyira nakukwata ne bugundi obubwa obutala atadde ku ddala omwana agenda oyo mwana zesimenako ennaku ze zintono nnyo lwaka munange bagamba nti Katonda yakola ki yasala omunnange naye kubuulire waliwo we yatugambira nti mu bantu bonna basobola okuwuliriza mu nsi muno maama we gwasobola okuwuliriza kubanga ne taata we yakuvumako n'amulangira langira okutamiira okunywa omwenge onaisi olayinza noba nga sikuwonzaala byowo omujukira ebyo ebintu bafuka olutalo lwa Bujingo nga tata ayagala adde kusaidia Bujingo n'agamba nti maama we yekka ye muntu gwakola ki wawulira era yayogera ekigambo n'awulira bino byonna abikola maama we talaba oba naye maama we kalatibya mulemu ani ne maama we muyaye ataati bagenda kunyigikira manyi njogera agenda kulumba anumbe anti njogera mazima mama wa Junior muyaye batya omumanyi omuyita mmene mumanyi oli ekyegera baba ekyenga bamuwulire okuza omusajja tamala emirundi ogenda okufaada tamanyi mama wa Junior oyo omukazi muyaye gundi tamale mundu agenza okufa nga yina abasajja basatu tagana mbakugambe tata olimba asidemu kyogere mama wa Junior n'abasajja basatu tamale mundu agenza okufa kati waliwo n'omulala musajja mugagga saga mwogera kali ne kumpewo saga mwogera kumpewo kuba amanyikiddwa mama wa Junior
Aina abasajja nze amanyiza amazima gali nzisa balinyiga banyiige abayo babayombe omwana we yabulema omwebulirira kati mama waba asobodde okukola mama tagana kubuulira mutabani we mama tagana kubuulira mutabani we because ne mama si mwangu kwekubeera bali mu lumbenga netamala emirundi okuva abadde amanyi mukyala we nekikolo kigenda okukyokukozesa kankireke balese okikozesa abakazi bagenda kunyiigira kankireke kikozesa nasobola kutuula na mwana we nayogerako kati kugambye kuva ku mwana yenyini abeera n'omutabani we namugamba kuula abakazi bano ntakubuza ekibuuzo mama we waali bwekiba kiwala byoti okolagana mama jina byakola ine gwatya amanyi mu nsi tulina bye tukola wakyo baita okutiirako kulwa abaana bange kino kankirekereza kulwa maama wange kulwa abasumba bange kulwa baelders be tulina mu kitundu ngenda kuswala jina ina gwaswalirako olwekyo baita bw'otuukanga mu state egamba tokyaswala oswaza buswaza ye junior bw'otuukanga mu state nga tugamba nga tufunamu nsonyi ziri ezigamba kulw'omwana wange oba kulw'abaana bange kulwa mukyala wange kulwa maama wange kulwa gundi jina ina gwaswalirako nkubuzayo ekibuuzo olaba ne tata wagenza okufa alina sentime gye yakola agamba junior mumanyi oyo tajja kunsikira tagenda kola bwati because yali amukola ki era junior oleba nga bwe yagamye nze ndi musika alina guli yagamba nze musika ninga tata we yagamba ate kati nze nasikira social media tata we n'amugamba yayogera ebigambo ng'abyogeranga taga omwana wange mukola ki manyi junior yakolako statement ng'agamba baaba ewa sali misale n'abawa sente bazirwa ne taata we sente batwagijjukira so kati ekyamaama tena kyagenda kyusa kubanga ne maama sagamwogerako ne maama naye nga tasobola kukwata talina kyayinza kukola. So abaana bano baganda be abamu babadde n'okumanyika tetubamanyi bakuma bitiibwa byabwe bate baganda kuba na mu kamera omukulu twakitegedde nti akola mu palamenti omu ku bannamateeka ba palamenti omulala aji omu ku basawo abakulu ekisubi era yabadde ajjanjaba kitaawe n'abalala bali mu febe omuwala abaddenga ne taata we abaddenga mu agriculture gundi eno n'abalala abali mu bifo ebyenjawulo n'abali e Bulaaya ababa twasobodde kujja abali engereza bawulira batya nga balaba omuntu ono ali mu famire yaabwe nga bwato bwafaanana anti kizezengere mu famire wabulawo kibayita ebizezengere nga kyo kizezengere omanyi mu famire mubaamu omuntu nga ye mwamusaddaaka gatira mwamusaddaaka naye nga mwamanya nti otalina kyakola kati kubuuza ekibuuzo junior kikyatesa mu famire alina kyayinza otesa ne bakitwala iyo omusajja bayewana nti yasoma alina amagezi biki nga bwe yasoma ddi ayinza okutuula nebateesa era kino kakikugamba olwaleero junior agenda kulemesa abazadde baleme kuweerera abaana baabwe nga bagamba nti newowe nasoma kubanga gwe baweerera yenyini kizezengere osobola okusanga abasajja nga bagamba kanensonyiwe okimanyi nti abasajja bangi bagenda kulekerawo okuweerera abaana abalenzi omuwala katusano kafumbirwe omulenzi genda nkugambye abaana bagenda nkugambye junior akoze kinene nnyo abasajja tebagenda kuddamu kuweerera abaana balenzi ate nange muyindi sigenda kuweerera kubanga omulenzi womu kati kankubuza ekibuuzo sente ze bamuweerera nebyasomera biki byakoze yafuna omulimu omulungi yagambye alina omulimu omulungi ayimuluka ebbeeyi anywa laibena mulekwa laibena buli mwaka nawe osobola okunywa laibena bwabagamba laibena n'omwenge n'ebirala byonna nze namwanyinaze febe nasobola omulaba asobola okugula kyonna kyayagala kyogamba nakyo tugambe nti kiri ku gundi si na febe nasobola ninabalala mikwano gyange bemanyi febe atanywa mwenge
basi mad event chukira mad event gali mad event anti Febe ne beti mpologoma tebanyo Febe era nomuletera omwenga anyiga n'okunyiga baya bad event bali abedda anti Febe bad event bali abatakola ku Febe be bamukubaata bwe bali mu abayimbi abatalika mad event era Febe nomuletera Febe ne yaliko mu Ebonies si yaliko be batandika Ebonies n'abayimbi bonna Febe Nasolo bakola ki ebyaddala era Febe Nasolo yata beti mpologoma eyo story najiwulira wajiwulira era mwe beti mpologoma mwe beyagala ne Dr. T bane oyagala njogera ebintu kale Febe Nasolo Dr. T okwagala beti mpologoma Febe yakwata beti mpologoma namujja mu kyalo Gomba Febe Nasolo nga ulira beti mpologoma yali asula muka ng'akazigo keesoka mu okusula Febe Nasolo yakasasula n'amaana amujja anti Febe yatandika nga ina omwami wameta Kabubu Febe Nesosobo yakola omwami wameta Kabubu nga Febe Nasolo yakwata sente ezakabubu nga accountant Kabubu n'amaso abamanyi bamumanyi awe mwagenderaga mu kasino nayo gibasanga we nasengera Susan Makula ngani olonga bita Febe Nasolo olonga Febe yatwalanga yali accountant nga sente zonna zimwe nga yagala Febe zimwe yakwana Febe Nasolo zimwe yagala nnyo Febe Nasolo naye Febe nataka kugenda mga Febe mwanyi nazo okotya sai kwa zimwe nga bakyusaako ate kati ekyatiisa Febe okwagala zimwe sigenda kyogera bamutekanga kakaweta abitegedde alitegedde sijabyo kakati kyatiisa Febe okwagala zimwe nezimwe yayina sente ate kati yayina talina sente zokka yayina omugo gwa Musa kati omugo gwa Musa ngabateekako akakomo Febe yadduka mwanyinaze mwanyinaze dduka mwanyinaze tugumbi tulye sente nga mwanyinaze tulizeko zinoziganye yali wagali basajja abalina sente eno Kabubu eno Zimu enani bamwagala bangi eno Kasiwuukira ne BMK omugenzi birige tunemetu sigenda byogera yamaliza yagade ndagire Mariam ndagire n'owaggya Musegawa ngireke ebyo sigenda byogera nti zirina wino tukomaawo kati nze mbadde nkubuuza emabegakaawo tujjukira Tamale oyo Junior yayise gaali mwono omuyimbi Amelia Nambala omukazi yali anyiize nnyo ng'agenda nakumuwa Nambala malaya anti yali malaya Nambala okufuna sente ate mwetaka okunyumiza tubireke Nambala yafuna atya sente kuba Nambala ayimba tamanyi kuyimba tujja kuleeta layini eyo ate olulala naye tuli ku kino nti Nambala mwogereko muleke anti okuwuliza kino ekyange nti yali agenda wabira Tamale Junior naye nagamba nga sinaba muusira kazukedde taata we so Tamale senior ne Junior ne bamiitinga omukyalo ne beetonda ne bamwetondera era ne bikomaawo mweyo embeera abantu kati abatasobole kulaba like kumuwa second thought kirowoozo kyakubiri abajja okumusibanga omusibi bayinza okuvaayo basobola okuvaayo naye ekyokubiri ekya Nambala yali emutuufu abyogere Nambala Mariam nze ekyo kireke ekya Nambala yebyebyo bireke nze ndi ku kino ekyanti tukolera bantu yes tujja kumuletera topic eyiye nga tukolera abantu kuba baafuse ba Luganda by the way Nambala muleke kuba seminako naye kyengezaako okulaga nti Tamale Junior ne Senior bagenda ne basinkana omukyalo bagenda mu kifo kusanyukirwamu gardens ne batumya n'emmere na biki ne beetonda era omukyalo n'abikomyawo n'agamba taatawo kazena neetondera bikomye wano kati bwe wataabeere omuntu agenda kugamba nti Tamale tugwetwetondera omuntu ono bagenda kyoneka okumusiba ati kati kino kakiremu kikugambe sozelemanda oyo omwana abalaba alina bati ate teryagenda muteddakuki abalaba yavumanga fulufiga nebala si yekka esawa zino njagala nkugamba tani muntu yalina toba nti yadde abavuma
Taba hamala ganti anko amwitana anko simanya mwitani mukuwe. Sema bina bya amuyita. Sasa tayari kuyamba. Kuba tato yakola. So wana aba ogwayisizamu eggaali ajja kwekanga naye asibiddwa. Atandise okulingiza kukomera. Agenda sikulingiza bagenda musiba. And by the way, ogata ko kulaba Junior bina amandi ga dayogeza. Tuwanonze nawe. Twenda kuda mugala. Ngalaba cha ngalaga nti akyaliwa amaanyi. Mukwano. Bina abasudi yalimba. Muganda wange. Kugambye ali kugundi esembayo. Luli abadde kwata wako lwansonga nti taata we abadde amanya abantu nga sookubira IGP akulira poliisi nga sobola okubira baddamuli abo nabo abamanyire kwani kutaata we. Yes, abantu bonna bahamu esaawa zino Junior kikyako oyo omusajja omulaba Tamale abadde olwedde ali interi abadde alina kyali nga y'omuntu. One, ayavola ne President Museveni nga teriyinza kukola bulumbaganyi ku famire ye. Yes, nkugamba ebigambo bino oyo omwana kikyakoze mu NRM nabo nyini bamwerabika bosa kyogamba ayina gundi ekya integrity mu luzungu kyebaita integrity ayina kyayina simanyi bamanyi oluzungu talina kyayina naye Tamala emirundi abadde wa NRM nga mazima nga kyakola osobola kikola okiraba okiwuliriza nga ndi opposition otegera kye bayita Tamala emirundi olaba adde akola katemba n'ebirala byonna naye ng'ayogera ebintu ekisooka nga ali informed abadde informed oyo omwana ali informed ayogera bwogezi erinnya lyalina si lya taata we yakoze eki yagenze nkuwaddeyo emyezi ena oyo omwana wanaaba nga akyali waggulu nkiddamu kankyogere mu kamera oyo omwana Junior wanaaba nga akyali waggulu myezi ena ate agenda kufa yenyini atakimanyi oyo omwana agenda kufa because abalabe wane buli wokuyinga abalaba bangi tomanyi agenda kutta neri atawe yakyogera yagamba nti yatuuka ekiseera nga akuyeteza abalabe bangi n'agamba nti kati mutofa abankuba simanyi bava mu sayidi ki otuukawo nga tomanyi oyo omwana akuyeteza abalabe bangi banabafuzi abayimbi abali gundi bani kale saa zino nabo baafude tosobola kugamba nti gundi yamukoze eki kyekyassa Isima Olexes yafa Isima tosobola kugamba nti gundi yamukoze eki because yakuletinga abalabe bangi abayimbi companies babloggers bangi yakuletinga abalabe bangi buli lwokuletinga abalabe bangi lwekisaawe kyenyinyi. Yes, si kyokka nakuba Equity nakuba zani yakuba zibanka nakuba zibundi zonna mwana wa tata nakuba ojoka omusajja yaga genda minisita nga yakamukuba bamukubye genda yali minisita nti ekyero yali omusajja gwe batta Isima Olexes yakuletinga abalabe bangi baali bangi kati omuntu eyamutta temukola ki olwaliro report olwaliro ina omuntu ego tuga nti ono ge bakwata yata Olexes tewali amanyikiddwa driver we wamulabako ate abatembo baali bagala isi driver wamanya so kati yo mwana agenda kufa katono nnyo tukatumaliriza oyo muvubuka bano abasajja bano bagayizi babeera nabo omulimu gwe bamulekera nabo babeera nabo mwakolera effujjo lye byonna bamuwanyi bamusudiyawo bano babeera bantu ati munsi kino kankikugambe abantu bonna kambagambe ebigambo bino mwenamwe n'abandaba abasudizi babaawo abasudi babaawo naye bw'ofa bagala kufa naawe nze nekyo tekyenayiga abantu bajja ne bakusudira ne bagamba yoyo bomala okufa kambuuze abasudiyanga Isima bafa nayo mbuuze ekibangi esa zino abasudiyanga Olexes Isima bali mu maka gaabwe balina abakyala baabwe beeyagala n'abaana bazaala twegendereza abantu tulemu amagezi
so eno jakola zi interviews ezifuna abantu yewasira wanira yawe omulaba ate no kagamba ebigambo bino byonna abikola nafuka new sense agenda tuku ekiseera tado bantu bakasuku bamukyaza kasuku bani ne basemo simanyi bani ate tukisenga agala omuntu amukyaza nga takyaza namukyaza kasuku bamumulekedde ye caretaker kasuku nenyini kati agenda kutuuka muti amute okulekera omuntu agudde anti kanyenyini amulaba yagwedda kasuku ayawula kasuku yabiranganira tabeno omulaba yakola binabe yes yali mnywamu yeninga ali integral nga alina amaki naye bino bina tubyogedde tegeka byogenda okumuddamu kubanga agenda kukusombera nze tamanyi junior talina kyaŋŋamba because mulalu tategera talina mulalu kugambe mugwi wa ddalu tategeera omusajja ateka okujja yene yefulanga abakazi amanyi n'okulowanya simanyi nannyashi omusajja omukulu myaka 3 kamulira naawe omusajja talina magezi oba tagiweza aliwo atagiweza mama we ndeka saa ndeka okugamba ku mama we zirubireke ndeka tonsikula kati bali kuyama ate ntereko nje kugamba yekyengera ndeka afe tumanye eri yemasaka wane mama yenyini kale sabati mamoze sasa getuli naye era getuli naye bandi jogera mazima ne banyiga nefe naliki nasoro jali omuyimbi w'eggwanga Feba ina kayimba kayakoze kapya by the way yakakoze ate no yakakoze nange baketa nesize kayimba kalungi era yanga tugenda kakuga omwezi ogujja tugenda kakuga video era mbadde mbasaba muwenga muwagira Febe Nasolo basosole bwatapa atuuka kulingedde mazima nafunye omulezi yagamba yagala Kenzo yakoze kye kyamaanyi ekimwogezaako wano Kenzo yadde simwagala naye munne wa Febe ati Hajjati Hajjati wa Kenzo ate nakoba wa mawuli amalala sooka olindeko ate nyamutola atya Febe tezeka beka tondeta amawuli nzogaleta lindako okusinza ku byenawuli Kenzo akwata milioni ezo azwa Febe zaali zaazo Kenzo ayagala Febe nja byokugamba ngono ngenda galeeta mukama abako mwera abanga